Okay, LMTV Uganda program siteba sonso mulangwa no wokai tubawera amawuli agakataganidde ku ba celebrity bamwe balidde kibakoze biti byonna wana musiteba sonso mulana inga teba nange ku mawuli getwina onako lwalero ate mwana mulenzo atenga presenter njogera ko msikatsi yavale nayogera kubanga bantu batona bavane bogera ekintu ekyo nti balwadde yavale nayogera era nga tumugata kubazira nga omugenzi daleti file bongo le lutaya bwe yavale nayogera naye ekintu ekyo bwe yavale nayogera tebamuto balina omuntu ala mu rehab center mwekebejjo bamulamu kozi bantu abantu bali tebamukiririzamu bamukiriza n'omuntu okwevaayo n'ayogera balina omutwalako ebutabika so bamutute butabika naye twabadde tubandaye ekigambo kimanyi kinene kale rehab center lemne omanyi oluzungu naye tebutandika bannange ayinza okugamba oba yatudde eddalu nkyalo omwami oyo ate nga presenter bambi bamutwala ebutabikana abereyo ennaku 3 naye nga ye kyasinza omunyiiza kumugana kunywa kabiya ke kumubeezaawo anywa bunywi mazzi sente ze bawaayo nyingi nnyo ddala miliyoni yagambye miliyoni 3 omwezi sente nyingi nnyo ddala naye bamusiibya ku mazzi tebagala abaana be abalabeko kyekisinza okumuddusa ebutabika yaddusayo naye nga ekyamusinza okumuddusa yagambye tebagala ndabe ku baana bange mukyala wange efiye bwajja okundabako ate bamugamba time eweddeko eya visitation time ya visiting tenatuuka ebito n'abeera ng'ali lonely abaana be abandi mu comfortinze ne mukyala we otegeera kati mweyo situation yadduseeyo naye mukudduka yagenze wa pastor Bugembe Wilson Bugembe nangamba no let me be here togamba na muntu n'omu nti ndi wano naye twabitegedde yamugambe togamba muntu n'omu nti ndi wano yakikolako n'eddagala sinakolaki namuwaayo banga bamwagaliza bisinga oshegeera ye tebamanyi buzibu bwayitamu yagambye nze siri mulalu nze ntegeera bulungi naye bali eyo banfudde omulalu obwe natunuddetunuddemu abantu abali eyo ng'abantu baalimu yes betanga medication eyo naye ye nga ye mulamu ategeera so nadduka n'agenda ewa pastor Bugembe pastor Bugembe amubuuza kiki nkukolera ki toyina kyolina kunkola kyonna bwereka mbeere wano naye nga omusajja oyo ayinza okuba alina point singa bamuleka nakola ki nalaba ku famire ne bamuleke balinawoyo omusajja si mulala visitation days oba hours zizino bwezi so abane bamuwayo olunaku lumu nga nasibako ne famire ye yes nga muzadde bintu ebyo yetaza okubeera neki n'abaana be nenga yoyo bambi emusikatsi yayogera agamba kimu nze siri mulayo era kwe kuddukayo so nesenyenge yamubaddeko infact kati ayinza okwangana stress kati yetaaga twala mu bifo nga biri cool n'abeerako n'abaana be ne famire ye n'abeera kati ebirowoozo n'ebisooka bikakana okitegeera naye omuntu okumuteeka mu by the way 24 hours alaga nti yatolose butolose nti engeri gye yeebaddemu ng'alaga nti embeera gye yayiseemu okutuukaawo naye nga ye ate tubasanyufu okuba nga yagenze wa pastor omulala agende wantu ewalala oshegeera uyo muntu wakunywamu kabiya ayinza okugenda mu kirabu n'anywa n'atamiira n'afuna obuzibu naye yakoze ki yagenze wa pastor Bugembe namwe mwerabireko omwana oyo ate nga presenter